ne banzijamu bantwala nga bakolo tugenda mu motoka nagenda bakubanga bampakidde mu bwansi b'ekibwe bampakirirawo mudda mu mitto. Bw'otunulira emyaka egyo egikubwa n'oteeberezamu n'emyaka egikuba ogenda kuva ku nsi. Naguluba nga bansibye nenjayane amazzi bwe baleeta bayiwa abalinga basatu ndowooza baleetanga ku mundo gabanga gagaweddemu ng'amalala gakole. Naye ng'alangibwa ki era nga bamulanga ky'omusajja emyaka egyo musajja wattu. Kati awaawo nakyo kyatwala ekiseera omusajja ne kwepumbuza naye omanyi gwe nze omulimo gwange mpeebwa mulimo gwa kukukuba oyogere mundu zakaweesi ziriwe mundu ezatakigundu ziriwa kyekyo ffe tetwagala butubulira amazima ng'owonye. Kati mu kiseera ekyo nenemererwa nengwa nga sikyalina gamanyi gayinza kuddayo kulinnya. Kati awo wennyini omusajja kwe kunsamba ngatto muno awo nakoma okutegeera ntandika okuvulula ejovu. Ne bakusaba emmundu ne bakutulugunya ne bakuwunzika omutwe nga bw'olaba omusajja yakulagamu ebyamutuukangako naye ng'eno kibooka ezimuyitako nga n'ekimulangwa musajja wattu takimanyi. Kati nga oli akutte eba kyali kibulangito eba kyali ki sponge nga bwagampakira bw'ati ku nnyindo ne mukamwa ekiwero kiri kyakozesa ono bwanjiira ekibaganda ezziga ly'omusajja liva wala naye ne bw'obeera ggwe osobola okutonyeza ku ttaka ezziga kubanga ebiyitwamu bannaffe naddala nga bawambiddwa abatwalibwa ekivandulo eky'amazima amatuufu tosobola kubeera ng'obinyonnyola ensi n'ebitegeera okuggyako yennyini gwe kituuseeko yasobola okubeera ng'akunyonnyola ekyo ky'abaayiseemu okumutulugunya ebituufu byennyini by'abalabye. Nakugamba nti abasajja bano tebabeerangako bannaffe ne bw'obeera ng'okola nabo ne bw'obeera ng'olya nabo ne bw'obeera ng'otambula nabo bano abasajja si bannaffe bannaabwe balala nnyo era babamanyi. Kaakati nno ngenda kukusaba n'obuwombeefu kubanga ebigambo bitwolekedde byetaaga okusooka okubeera nga tufunamu mwoyo. Kaakati bwe tuva mu mwoyo olwo tusumulule emboozi nga vidiyo yaffe ogiwadde ekigalo ng'enkola yaffe bweri ey'okubeera ng'ogitambuza n'etalaaga buli lw'ogiwa ekigalo etalaaga ensi yonna olwo mukwano gwange ne tulabisa abantu bano kansooke nkutwala ewa mwoyo tukome otusimbule. Kati oluyimba olwo sisobodde okubeera nga ndukupuleyingira kubanga basajja balinamu copyright era batunaaluzannya lujja kubeera nga lulukubwa copyright. Kaakati nno lumanyiddwa nga ekyama. Nina ekyama kya Bobby lwe luyimba olwolabaawo olugenda maaso olwalimu n'omubaka Dr. Hildamani. Kaakati nno ampuliriza mukwano gwange katusimbule ebigambo ate botti. Museveni nga bali mu lubiri nenjogera ne Amanya Mushega nangamba bwe baatuula nga bamaze okukwata obuyinza mu lubiri emengo ne bagamba nti tufuge emyaka emekafu bannansiko abamu 10 abalala 5. Museveni yagamba 2 nti tufuge 2. Mushega nanga nti okuteekawo eneegi egyasooka nga tulwanagana ne Museveni ababadde ku 10 basembere kadde ku 5 basembere ku 4 naye nga ye balwana naye bulu ataddewo embeera mu balwana naye bulwanyi nga babuuza tufu bali revolutionary tumaze okukwata eggwanga litedde tikiwe ebyokulonda bebibina bajje bwejja gwako ena gye baamukaka ne bakola extension bamuwaayo 5 expansion of the NRC and extension 5 bakole ne constitution bwe jiggwako n'agayagala kwambala kanzu yajambalira Masaka naye abeeko civilian n'atufuga 5 na ekisajja ekyayagala ku professionalizing amagye olwama ne bajjawo term limit ne bajjawo age limit atutwala mu oli omukyalo omujuke yagamba Sematimba ndi yamutwalanga process by process kati Museveni ekistadi nga kano boogere yanga bali mu nsiko waliyo okuyombera ebyettaka omusajja amutanga magana tubimumuunya sobola okubeera nga tubigaayagaaya n'okubitemaatema ensi ebitegeere. Kaakati nno ampuliriza gye buwungedde olunaku olwaleero ng'amawulire mangi oba oliawo agatalaaza ensi yaffe gw'olina okubeera nga otegeera nga nze kennyini ntudde okubeera nga kutuusaako. Kaakati nno mugaago gw'ogenda okuwulira omusajja Mathias Mpuuga ebigambo nga bimaze okubeera nga bimwonoonekera nga bimaze okubeera nga bimuddugalira era nga bimaze okubeera nga bimukaayira nga bimuzaalidde ebitukula maka ebyazaalira ku nsiko onadduseza mbwa eri ebulange emmengo ewa Ssaabasajja Kabaka embuga. Era ono omusajja nga bulijjo mwenna mukimanyi ono bw'amala okubeera nga azza emisango gye kaakati olwo
ng'atandika okubeera ng'agifuutiika ng'agisembereza obwakabaka bwa Buganda. N'olunaku olwaleero bwe gwabadde olunaku olw'eggulo nga tumulaba ng'amaze okubeera nga ayisibwako ow'embuya kubanga omusajja Alan Sewanyana ono nga ya Member of Parliament owa Makindye West yavuddeyo n'ayasa ebyama mu lwatu n'agamba nti abamu ku bantu abaatusiba ye musajja oyo kennyini ewatali kuwannaanya, ewatali muntu mulala yenna, ewatali kumagamaga amanyiddwa nga Mathias Mpuuga. Kaakati ono ebigambo bino yabyasanguzza nga lwali ku kitebe kyaffe ekya National Unity Platform e Makerere Kavule. Kaakati nno Mpuuga nga bw'omanyi nti omukalukalu tajja busera, kaakati bwe bumwokya abawanda mu kkooti, ono kyavuddeko okuba press conference era muno n'ayogera ebigambo bingi nnyo kw'ossa n'ebyo ebyabadde bitajja mu myaka gye. Omusajja ono adayinga enviiri. Kaakati nno ebigambo amaze okubeera nga abiwandula, yatuuse n'okubeera nga agamba mbw'olaba Ssaabasajja Kabaka avumwa, olaba Maama Najjinda avumwa, kaakati ate nzaani ono ng'atandise okubeera nga ebisobyo bye oba ebikolwa bye ebyekko emivuyo gye jazze ng'akola. Era omusajja ono nga bwe mumanyi nti mulyolyomi tagaana kubeera nga yeekulubeesa n'okwenyigiriza n'okwefuutiika ku Bwakabaka bwa Buganda, era kye kimu kyennyini kye yakoze n'abeera nga bino atandise okubeera nga abizza ku Bwakabaka bwa Buganda. Abavuma Ssaabasajja Kabaka gye bali tubamanyi, ne bavaayo ne mu kamera ne baganze ndi Munyarwanda naye Kabaka ali kino na kino na kino, wayina avaayo n'agamba nze gundi Kabaka ali kino na kino. Era ebyo si bye tuliko essaawa zino, kye tuliko tuli kimu. Muganda waffe omugenzi Muhammad Segirinya yattibwa, era omu ku baali ebabegawo okubeera ng'omusajja ono akuumirwa mu kkomera obutavaayo okusinziira ku mbaka Alan Sewanyana agamba nti ye musajja ono yennyini Mathias Mpuuga ow'ebitaano ow'olukaaga ow'olukumi ewatali kuwannaanya muntu mulala yenna. Mathias Mpuuga n'abalala Baabeedi Bwanika Bannakakande abo be baleeta pulaani eno ey'okukwata abantu bano kyokka bo ne basigala emabega. Kaakati nno ono alabuddwa awooningiddwa mu ngeri bw'eti. Kabaka wange avumibwa ne maama n'abageeka n'avumibwa, Katikkiro ye baamufuula kizannyiro yakuzannyirako endiga buli emu ezannyiro. Naye Honorable Mpuuga, lwaki teweesonyiwa Buganda? Si ggwe mwogezi wa Buganda kyekisooka, si ggwe mwogezi wa Bakabaka. Lwaki buli oyagala okuyisaawo ensonga yo osooka kuyingizaamu Mmengo? Ensonga zo zimalirize wekka, ebyakwogeddwako bimalirize wekka. N'ekyo ekituufu kiri naawe bw'otununamu olaba nti ng'omuntu ayali vice president, obudde buno abantu abali mu kubonaabona n'emisango bali mu kitundu kyo. Abakulembeze nga gwe yali badde abakuliramu agamba nali vice president w'ekibiina. Kituufu abaana bano babba obusimu, baakuba abantu. Eddoboozi lyo lyali badde lya nkizo nnyo, kubanga ng'abakulembeze b'ekitundu bwe mubaako statement gye mukola erina kyamaanyi kyegattako, naye okusirikaako kuba kulina kye kwoleka. Kati okumalawo obuswavu na bino byonna, be open. Katikkiro twamula yavuddeyo mu kamera n'agamba ebyokukwata Edi Mutwe n'okutunya bannayuganda byaggwako dda tebikyakola. Naawe ng'omukulembeze w'ekitundu ekyo emisango gino gye giri emijweteke, vaayo ogambe ensi nti kyekituufu nga ffe abakulembeze tukkiriziganya bano abantu tewali kyakolebwa wano. Era bannamawulire bano baleka bali mu kuwaaba, kamera zaabwe zaalimu ebikyamu. Tukakasa nti Edi Mutwe ne banne bonna abali mu kuvunaanibwa e Masaka gino emisango mijweteke. Ensi egenda kumanya tokiriimu. N'ebbanga lye banaamalanga ate kati gwe ekibiina kye wali okulira ng'emisango egitandise okubavunaanibwa giri mu kitundu kyo, tujja kulowooza birala, si mu bubi. Ate n'ensonga zonna zoyagala okwadressinga jja Buganda, ffenna tuli Baganda, Kyagulanyi Muganda, buli omu Muganda. Ne si buli gwanaakwatira musango otutte ebitaano ogambe bolanisa Buganda, Kabaka yaba abitutte. So ensonga tuzikwate kisajja kikulu. Nze nkubuulidde mukulu, jja Buganda mu nsonga zo. Tandika oziwaananga ggwe Mathias Mpuuga. Amatwera era ggwe omwana wenna ayagala okugenda okukola mu ggwanga lya Kata nga housemate, otambulira ku employment awamu ne UAE. Ekirungi ekiri ewange tewaliyo okukubba, kuwosasula omaze kulaba ku visa ekikakasa olumu ne tiketi mala kugikuwa. So muje tugende tukole gwamanyi okufumba n'okuyola Olwalabu. Wiiki emu omaze okufuna sponsor ng'otambudde ogenda okyusa obulamu.
twewaayo okunoonya akakapya siffe abamanya ennyo n'okuconnectinga naawe nogaa bwe ntwala abaana 100 ba 2 famire zaabwe bwe zikyuka nange mba nyina kyenga. Kakati nno nga Mathias Mpuuga tumaze okubeera nga tumuyisaako ow'embuya, okubeera nga tumuwawanyula n'okubeera nga alabuddwa bw'aba amaze okukola emivuyo gye, ng'amaze okulya ssente ze, ng'amaze okulya enguzi ye, ng'amaze okulya mu bannayuganda olukwe, abo bwe yalayira okubeera ng'aweereza aleme kubeera nga bifuutika mu Ssaabasajja abiggyemu obwakabaka bwa Buganda yeetikke musaalaba gwe. Kaakati nno waliwo emboozi kaakati ate empya laba yina emaze okubeera nga efuluma n'okusaasaanira eggwanga lyonna. Bannanga mpuliriza bano abasajja abaaka bano nkugambye, bw'oba olowooza nti okola nabo, bw'oba olowooza nti oli munnaabwe, bw'oba olowooza nti olya nabo, bw'oba olowooza nti onywa nabo, nti baakusembeza, awo weerimbidde ddala. Kaakati nno wulira ebigambo bibino, waliwo enteekateeka zino zimaze okuggyibwako engalo, nga waliwo abamu ku bamagye abanene abali mu gavumenti ya Mwami Museveni oba abali mu UPDF. Kaakati mbu bano bagenda kukwatibwayo omu ku omu, bateekebweko emisango egya naggomola. Wuliriza, bagyotekebweko emisango eminene. Kati oyinza okubeera mu magye ng'olowooza nti Mwami Museveni akwagala nnyo, weerabidde nti gwakozesa bukozesa era oli used. Kankyogere bwe ntyo nti oli mukozese wajjo oba badde tokimanyi. Kati omusajja woona aleese bwina akakasizza ensi nagaa nti olukwe luno oba pulaani eno yatandise dde okubeera nga ebangibwawo, era enteekateeka zatandise dde okubeera nga zisalwa okulaba ani gwe batandikirako okubeera nga bakwata, ani gwe batandikirako okubeera nga baggulako emisango. Kyokka nga emisango egigenda okubeera nga gibaggulwako gyonna mijweteke, era ng'ekigendererwa mu misango gino Mwami Museveni wanaatuukira okubeera nga asogonyose nnyo nga takyasobola mbu nga tewaliwo amagye n'omu asobola kuddamu kukontola yadde okwogera yadde okwasama yadde okukolola nga Muhoozi ayogedde. Waliwo enteekateeka ey'okugenda mu magye okukwatamu abamu ku bajenero babatwaye nabo babavunaana omusango nga Besigye oba bavunaane ne Besigye, kisobozese Museveni agenza akaddiwa bw'anaatuuka wanaakoma mutabani we nga tasanga buzibu nga bali bavuddewo bano nga bavuddeko. aba Museveni bonna be yajja nabo wano, Kano Kashiringi, Kihande, Mande, Samusoni, bonna yagenda omu ku omu ng'agenda abeera. Kati omutamani be yayingira nabo okwawukana ne Museveni, abavubuka amu abayingidde amagye bagayingidde nga bamadiguli amalina ne masters degree. Otunira nga ba David Muhoozi masters degree in law, otunira bano ba Muzeeyi Sabit first class degree in mathematics. Mulimu bye basobola okukola ne bebaga nti kino kiyitiridde ne bakubadde babeera bawagizibu. Kati abasobola okubuuza ne musiko kyabeeranga nga Museveni balwana nga waliwo abamubuuza ebibuuzo nga babayita ba intellectual. Era kati bano abaffe Badurago Nyanzi baani abo Akayanja n'abalala kyova bangi mutugamba tulekerawo okwogera ku Kasobezi ono, tulekerawo okwogera ku Matayo, naye ekyamazima matuufu tetusobola kwesonyiwa Matayo, kubanga Matayo bwe tutamuddize muliro ajja kumera, ajja kulanda, afuuka oluyiira. Tulina kubeera nga tumuteekako ekiyinja n'embeera yonna abeere nga ssente azirya naye nga tezimuwoomera. Kakati nno Matayo ono aba NRM baavaayo ne bamusuusuuta ne bamuwaana nga bwali omusajja omusaala ennyo, nga bwali omugezi ennyo, era nakati bangi bakyagenda mu maaso n'okubeera nga bamuwaana. Wabula bano tusobola kubeera nga twewuunya kubanga entegeera yaabwe yeeyo. Bo beezira kivunze kye balabanga ekiramu, beezira kifudde kye balabanga ekitegeera, beezira kitategeera kye balabanga ekitegeera, era beezirya ddala omuntu oyo gwe balaba nti luwedde ku mpagala bo gwe balabanga ow'amaanyi. Era kyova olaba bangi bavaayo jjajja omalako tova ku maini naye nga bategedde jjajja. Kakati jjajja amalako atya n'asinga omuvubuka omuto. Kakati awo weewuunyiza nti abantu abamu oluusi emitwe gyabwe gyewunzise. Kakati nno nkusaba video eno sooka ogiwa ekigalo bwe tonnaba kubeera nga ogiwa ekigalo, era nja kukusaba osubscribinga ku mukutu guno ogwaffe ogwa AKTV Media Uganda obanga tonnaba kubeera nga osubscribinga. Kakati nno bano aba NRM abawaanawaana omusajja ono Mathias Mpuuga, kakati nno obutanga butuuse okubeera nga bumukaayira bwe yalya. Tewali muntu n'omu avaayo okubeera nga amuwolereza n'abaamuwa ensimbi, bonna baafuuka dda kyesirikidde kubanga kino kye baali baagala okusuula kaaliya ye. Jjukira nti bano batunuulira nnyo Omuganda oyo avuddeyo n'atitimuka. Kaakati bano tebasobola kubeera nga bamuganya okubeera nga awangalawo ebbanga naddala kasobeera ng'oli kiri mululu ng'oyagala nnyo okuvaabira nga buli wolaga ogenda n'okubawo omumwa, nga buli wolaga oyingizawo ennyindo. Kaakati abo be baagalira ddala be basinga okubeera nga bakozesa. Kaakati nno ebigambo by'abantu bano aba NRM okuvaayo okuwaana Matayo ono, kaakati nno bye bafuukidde akajjampuni bye bazalidde ebitukula
nga bw'ogenda okuwulira. Ebyenaalemu awo bimuwaanye kati ng'abundabunda mu mutwale mwali mwamuseetinga tubonyawe oyo ayera n'okwefiiriddwa nnyo omusajja omugezi nga Mpuuga mukime mu mutwale kacyanga tumusuula ali ku street awuunyeera malaya y'ebyobufuzi kawuunyera kaveeno kaveeri kaddeeno nga temumutwala mwabapirawo lwaki ono temumukima ne mumutwala gwe mwali mutuwaanira oyo nno mugezi bafiiriddwa nnyo bukyanga avaawo tweyongera maanyi ono omupyetipyeri yali yatufuukira ekizibu ono bukulunga olugezigezi ekibiina bwakyeyungamu ensi eraba tubuwadde ne kaadi buziwanise buti mu bukooti bwabwo obwo obw'olugezigezi dakika 2 ffe twatandika ekibiina mwali ludda wanga tusaggula nnyoko n'okusaggula kasajja gwe wanta manzi mwabawooza simanyi mbe bakulembeze baffe kati kana akasajja mulowooza singa katuli luddawa kungeri gye kiiragamu keepansi kano kana akasajja keepansi mu bikooti by'oluwembawemba kano byebitutta byebitweteekamu ge galina enkwe bwe gefuula gali ku ludda oluvuganya kafulumya statement yekwokyeza ebintu bino yabisangawo era ajja birekawo buli nkugambe buno obusajja buli satisfied n'okubeera ku ludda oluvuganya gavumenti kuba bufunamu ekyo kyokka niwobeera tobadde n'amagezi kitegeere nti kano Kampuuga mu bupale bwako bwo bwagala kubeera ku sayidi eri nga busikayo kyekimbwa tekamwa bye kyayogera musimanyi Museveni n'obulako n'omunyenyanyenya n'obako nekyomusuuziza n'omulinda ekisanja ekiddako ge balimu bano Bampuuga tebaagala buyinza baagala ssente omupyetipyeri ono singa tuli bubi tetwamutandikirawo tetwamuwa budde mu bikooti bye kati kali eyo kawuunyeera kamala kugambye kabuliddwa amaka g'ebyobufuzi mwe katuula buli gye kalaga ne bakagoba buli gye kali bwagenda owabeesige buno ne bumufuukira ekizibu bwe bukaliba bw'omu Buganda ddamu oyogere ggwe twabawulirizanga nga tukyali bato ku ebyo birediyo byammwe CBS nga mulina kye mutuzimbamu ne tubamanya ssaawa mmeka ze mukoleramu nosensi wammwe budde ki bwe mujja ne mutandika okugumya bannayuganda bwe baba kikutte essaawa mmeka ze mujja ne babawa obudde ne mwogera ne mubakkakkanya byonna tubimanyi ono mupyetipyeri singa tulimu nga 10-0 ebyenaalemu byamuwaana tebimuyitanga mumujje ku lujja yuyo yaddiba kale nno bino byonna nga babigenze mu maaso nga bw'obiwulidde kaakati abantu bangi ab'enjawulo ate abavuddeyo okusuusuuta n'okutendeeza pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nti ekyamazima amatuufu ono omusajja mugezi nnyo era ogenda okulowooza okuzuukuka ono nga yagolokose dda yayambadde dda yamaze dda okulinyanga ne gy'alaga yatuuse dda kaakati nga gwe lwogolokoka onyanyamuke olowooze nti oli w'amaanyi nnyo omusinga kaakati nno bwe gufaananye ne ku Mathias Mpuuga ow'ennyendo omukungwe kaakati ono bwe bamuwa deputy president ne bamuwa leader of opposition yalowooza nti kiwedde olwo afuuse munene nnyo abuutikidde Uganda era ne NUP olwo yafuuse president kaakati ono olwamu ebifo ebyo bw'atyo yatandika okumera ebiwaawa n'amera amalala n'amera amajindu ng'alowooza nti yasoose okubeera lopo oba yasoose okubeera deputy president owa National Unity Platform kaakati nno ono yatemwako ebiwaawa yatemwako abawawaatiro n'amasanso ne gamugibwako n'obwa kamisona bwali bumuweereddwa Katonda abusimatuke kubanga ono banne bennyini baakolera ba NRM be baamulemezaako era bukyalemerako kuba komishona talina kye yali akoze bukyaddizibwako paka kati tugera kutuuka kubeera nga tulonda akalulu kagenda kubeera nga katuuka omwaka ogujja omwezi mwaka nga gutandika naye talina yadde kantu ke yali akoze nga komishona wabula okubeera obeezaawo ng'ekifaananyi nga bw'olaba kasatu kano ak'omu nnimiro kati bino byonna nga bigenda mu maaso abasajja bavuddeyo ne bagamba nti mwami Kyagulanyi tebamulabangako bano bagamba nti Mpuuga buli gy'akoma okubeera ng'ayogera gy'akoma okubeera nga yeekaza n'alandukira ku bantu akoma kwewanika eri waggulu nga yeerabidde nti enkima gy'ekoma okwewanika gy'ekoma okwolesa obwerere bwayo kaakati ono naye ayongera kwerabisa ayongera kukunama kaakati nno omusajja avuddeyo n'agamba nti mwami Kyagulanyi ekyokuleeta Alan Ssewanyana n'abaako ebigambo byayogera oba byatangaaza kyongedde okuggula amaaso ensi era Mpuuga kyongedde omumukomerera ebyobufuzi bye wansi mu kinnya mayiro obukadde n'obukadde ono agamba nti mwami Kyagulanyi bantu balabye abaddewo ku opposition tabalabangako abasajja abagezi abalina IQ abaali engege abalinga ono omusajja atendeeza mwami Kyagulanyi nayongerako n'agamba nti mwami Kyagulanyi bano baba nga bakumulwana balina okwegatta balina kusooka kugenda mu ssomero basome bwe bamala okusoma topiki nga bagiyita Kyagulanyi bwe bamala okugisoma ate bagiyite bulungi nnyo bwe baba tebagiyise
tebalina kye bajja kumukolako, bajja kumuvaako bukumbu nga nkuyege kugi. Kati ono agamba ebyokulabisa ono omusajja Mwami Kyagulanyi ennyini byo era yabisinga, kati bano ababuyimigwa ne batandika okwetuga ensi ne yeerolera. Waliwo ebigambo bibiri oblokwai oba ignominy. I need to learn those words. Oblokwai. Ne ignominy. Public shame. Kugamba omuntu kuswaza publicly. President wa NUP ekintu ekyakimanyi bulungi, yakiyiga yakisoma. Waliwo abasajja abakolanga ebintu ebyo babeeranga nnyo mu Russian politics oyo. Bajja ne bakujjayo Mwami Kunga bakimanyi bulungi obadde okolagana nnyo n'embidde. Naye kakati gwe olw'okuba olina favor gy'oyagala ne bakujjayo ne bagamba nti kakati kambalage ekyokulabirako. President Museveni waliwo olunaku lwe yagenda Kamuli. Kamuli nga ayina minisita gwe yagenda naye bamuyita Isaac Musumba, ebiseera ebyo yali minisita wa housing ndowooza. Kati president yali ali ku lukuŋŋaana n'ayogera Luzungu, minisita Musumba atapute. Kati mu kutaputa okwo president ng'ayogera ajerega aba opposition nga bakulembeddwa Honorable Salamu Musumba mukyala we mukyala we kugamba nga aleetera ono okutaputa ebigambo ebijolongooli nti abo bolaba ba Musumba bano ba Salamu tebalengera wala kakati ng'omwami oli ku mukyala kati ebyo ebintu by'okuswaza babimanyi abaana bali kati Allan bali mu kuswala. Allan aswaziddwa basooka Muwanga Kivumbi kubanga kati we bakwogeza ku banno bakomredi we watandika nabo olwokuba olina byogoba nogaba balabule bakole bwotiba abaana abo bolaba they were fed on the same umbilical code kintu kikulu. Mwami Kungu kiringa kusangibwa nga tusibiddwa mu makomera tufunirayo Oluganda olutavaawo. Kakati ffe abasomerako Makerere tuyina Oluganda, that intellectual umbilical code olutavaawo. Nisisobola kuvaayo nenvuma koligi gwe twava naye mu lusuku lwa law school ne mwogoloza ne muteeka wali ekyo kyaffe kya buntu. Sewanye nabadde quiet ndoza kati bambi anoonya tiketi alaba egenda ate kati wane Kampala alabira ddala mbu atagifuna batamanyidde kunoonya bululu bwakunnyonnyola byazze kukola. Ayina garanti nti anagifuna now that ayogedde bino kati byebyo kwa kakati ekyo bayita Skyland Kalibudis oba a rock and a hard place nti kakati onaddawa kati kandabe bulabi mutonzi waffe ya. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso z'akusabye okkalire kubanga Zebbulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Kale nno omulongo waswa nakugamba nti ono lumala nnyoso kamala byonna ow'ebyo ebisumbwa bannayuganda bannansi. Bw'obanga oli Bulaaya obanga oli bweru mitala w'amayanja omusajja mukooneko ku WhatsApp ennamba eyo tevaako ebeerirako ddala era omuyambi we ajja kubeera nga akuyamba ne bw'oba ogikubyeko ku direct call omuyambi waali okubeera nga akulaga ekyokukola. Wabula bw'okona ku AKTV Media Uganda ono omusajja agenda kuteeka mu VIP era togenda kusimba line kubanga line y'abantu mpanvuko ew'omusajja ono. Kakati nno bw'obanga omugambye nti AKTV
gwe line oba omaze okubeera ng'ogibuuka oba ofukiddewo VIP olutuuka bw'oti bakolako era bali abalala bakkonga lusu nga gwomaze okubeera ng'oyotta. Kaakati nno mwettanire akuyambeko okubeera nga mukwano gwange akusumulula n'okubeera nga ssente zikuyita mu ngalo, gwe toyina mikisa, gwayina olutwe, gwe yabulwa emirimu, gwe yabulwa promotion, ababbi bakubba ebintu bye babba tebiddamu kulabikako. Kaakati ono ebibakubbye abikomyawo, baagaana okusasula, ono akusasulira akubanjirako, byonna abikola. Mweyune ajja kuyamba. Kati wulira musonyiweko omusajja Alan Sewanyana nga yakamala okubeera nga yasanguza ebigambo ebyo bye mwawulira ebyawawaziza ensi ne bituuka n'okuzuukusa omulambo ogw'omusajja oli Oweri Kawempe gwe mutegedde n'atandika okuvayo n'anyanyamuka n'abeera nga ayogera ebigambo ebitakwatagana ng'alinga omutamiivu. Kaakati nno mwami Sewanyana naye birungi si birungi, bannayuganda bangi abatandise okubeera nga bavaayo ne bamukubamu ttooki nga bagamba nti kaakati omusajja ono yandiba nga ate mbu ye Nattabula asinga ate atalwangako. Kati bano bagamba nti obanga ebigambo bino mwami Sewanyana byayogera bituufu, lwaki bulijjo yakona nabyo? Era ekyebuuzibwa lwaki Alan Sewanyana yali yagaana okudda ku kitebe ekya NUP bukyava mu kkomera abadde talabwangawo, yalabwawo mu kufa kwa Ssegirinya. Kaakati yazzeemu kulabawo mulundi gwa kubiri nga ze mbu okwasanguza n'okwanamya n'okubeera nga akunamya omusajja amayiddwa nga Mathias Mpuuga Matayo ow'ebitaano ow'olukumi ow'olukaaga. Kaakati n'ensi yeebuuza lwaki omusajja ono bukyava mu kkomera yasalawo n'afuuka kyesirikidde ng'omusu gw'ekanyanya. Yayotta, yabomba, taddangamu kulabwako. Nkugambye yalabwako ku kitebe Alan Sewanyana nga omusajja Muhammad Ssegirinya amaze okussa omuko ogw'enkomerero. Ekyokubiri, lwaki bulijjo bino byonna ebigambo tasobola kuvayo ku mikutu gye n'abeera nga abyogerako? Ye abaffe ebadde bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda eby'okutulugunya, okuwamba n'okutta bannansi, omusajja ono abadde yasirikirawa? Lwaki tabitwitingako nsi neemulaba nti Alan Sewanyana ayogedde kino? Era ekyokubiri, mu parliament wabeerayo lwaki tayogera yadde okolla yasirika busirisi alinga Kazibe Bashiri? Kaakati nno n'aleetawo omuwaatwa oba ebibuuzo bingi bannayuganda bye basinziirako okubeera nga bamubuuza, kubanga lunaku olwajjo ye yavuddeyo n'ayogera ebigambo bino ku Mathias Mpuuga. Kaakati bw'aba nga ayogedde ku Mpuuga, ye nga ye abadde bukyava mu kkomera akola ki? Era kiki yali akozeewo bukyava mu kkomera? Ekirabwako nawe kyogamba abantu nti bukya omusajja bamuta yakola bw'ati, bukya omusajja ava mu kkomera ali bw'ati, bukya omusajja mukwano gwe baamusiba naye atuva ku maaso oba afa. Kaakati omusajja yanyiiga nnyo nga munna afudde yakolawo kino, talina kye yali akoze. Kaakati ekyebuuzibwa lwaki yavuddeyo olunaku lwajjo ku bbanga lyonna lyamaze nga yasibwa nga lwayogera ebigambo bino? Abadde ayagala kaadi oba abadde atulidde amazima n'asalawo agaasi? Kye nabadde nsuubira mu Alan Sewanyana kugamba nti olimba, tewali buzibu n'obumu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu bwe yakoze. Yagambye nti Alan Sewanyana ng'olina omugenzi ne bakyalira entakera ne muŋŋamba nti abasiba mumumanyi w'e Masaka, era omu ku bo abadde omumyuka wange. Alan Sewanyana nimba sirimba akazindaalo kaakano. Ne badde nsuubira Sewanyana ogamba nti olimba oba tolimba. Kasita yannyonnyodde ebigambo bingi nenkwata ku mutwe neŋŋamba nti kaweddemu. Alan Sewanyana ye Nattabula, ye kennyini. Alan Sewanyana ye Nattabula. Lwaki ngamba nti ye Nattabula? Oli alumiriza ow'ekitiibwa yalumiriza, nakukyalira, nakujjanjaba, nafaayo byayogera. Ne His Excellency naye yalumbanga n'alwana bave mu kooti, bave mu kkomera. Kati mu kubata we waali firimu ne mu bino byonna omusango bwe gunaagenda, nze ndowooza ow'ekitiibwa teyali gututte mu kooti. Tegulina nnyo kubanga kujja kutuuka ekiseera kubanga olulwa obujulizi obw'omugenzi naye nga yogera kumpi ebintu byebimu, nga yogera ebintu byebimu. Pawulo n'agamba nti baŋŋamba by the virtue His Excellency Kyagulanyi Ssentamu okubeera president wa Nuupu ali mu position esoomubuulira ebyama bulabi mutonzi waffe yakola ki? Yasalawo. Sewanyana ali ku mutonzi waffe yasalawo, ali ku kisenge. Naye simanyi oba ayinza n'okuba nga tumulowoleza okuswala naye nga taswala.
singa badde mutunga gwe obanze obeera osobola okuswala anti asose kukigeneralize nti waliwo abakulembeze abava mu Masaka ne babogola kwakakati oyinza okuvaawo ng'ate bigendedde ddala byonoonese tubuulire baani abeera kiriya naga naye okusingira ddala ono akati eyo gye bayita pate oligake kakati ekibiina ne kibaako abantu baakyo famire yaakyo nga yekifuga kakati abasigadde ne baba nga kubanga kakati ekibiina ekyo kinsanyusa kiina abafuzi kiina n'abakulembeze kati kiina n'abawagizi bantu basatu bafuzi bakulembeze ebigambo ebyo nabisomesaako n'omwana wange omu naye muwulira kati abyogera bulungi anibigirwa ali naye abyogera mu Lungereza waliwo bakabal kati abo be babeera nga bo beekutte bokka bakoligi bayinza n'obutavaayo muyinza n'obalabako obulabi naye ne batoogera kakati ne wabeerawo baparachik bano bahandola Kabal Parachik aparachik be babeera nga be baddukanya wano nawali kunga kakati ne wabeerawo bano ba Ragtag and Bobtail Ragtag and Bobtail bebo ajiwadde omuliro ajiwadde libiki social media Ragtag and Bobtail kati abo be bakuyoola nga olina kyotayogedde kutereeza beba nabadde bagamba nti yogera mbawulire wano barabutaga bw'oba toteredde bulungi mu matu gaabwe togenda mu kuziika we banaabeera kambawulire kirabika abakulembeze naddala abakaba bava e Masaka bayimanyi bintu bino biddemu byogere bulungi gwe kakati oddayo ne ku muzindaalo era bw'ovaayo nga tobyogedde bulungi gwaovaawo weesagaasa baba b'amaanyi bwe batyo kati baba b'amaanyi naye nga kati bo bakozesa perception the game of perception nti bw'ovaawo awo nga baggobye kireetera bali okumanya nti kati gwe tebajja kukonsideringa tebakwagala katujja ampuliriza bwe tukomawo Democratic Party kiriyo kikambwe omu yeewuunyiza Honorable Norbert Mao tokwagala ekisanja kiba kyakuna kyakuna kyakutaano naye nga jjukira yajja mu kulembeze mu 2010 yes kiba kyakutaano kyakuna yatandikira Mbale kiba kyakuna myaka etaano kiba kyakuna naye kimu ku byewuunyisiza ye Honorable Mbidde okuba nti yalangiriddwa nga chief campaigner w'ekyo kimu ekyokubiri ku bizibu Honorable Mao ebimulemye okugonjola mu DP omulina okubeera nti mu kaluke twagendamu wano jjo ly'abalamu 221 dozens of MPs badduka nga ffe tugenze wanyuwaawo ne batema ne bagenda nga nakatwala bakaba parliament okuva bakyotera eyo babiri nabo baasuddewo ettawero about 4 members of parliament badduka n'endagaano eyakolebwa Honorable Mao rather Mbidde jazaavumirira obufumbo obwo DP oba Honorable Mao bwe yayingiramu ne NRM bane mwami Museveni obutavanga mu kalungi okuba nti ate y'omu eyakyukidde mu kitinga embazzi nga nti oli musajja wange era ngenda kunoonyeza akalulu wetujja wetusandikira Hello Mr. Right season 2 reports say he was dumped in Masaka mu kooti okakana nga ateekeddwako emisango gya banne ba Akirewo Kivumbi n'abalala egy'obubbi n'okuba bannamawulire era nga bwe mbadde nkusomesa kati waliwo enkola gye bayita bossism kati bossism eyo abatuwuliriza bo bwa bukulembeze and then a conflict of interest kubanga gwe munnamateeka w'omukulu awanda ebigambo lwakuba nti nze simanyi oba yabyogera toli sure omukutu gugwe gwe bw'oyogera naye tasobola kwogera kintu bwe kityo simulaba nko ng'akyogera bino ebiri ku X you think si bya General Muhoozi Kainerugaba oba toli sure just siri sure bw'oyogera ne one on one tasobola in fact buli lw'oyogera naye
olaba personality ndala sibye bino ate kifaananyi kyetwala ku mukutu gwe naga wuuno ali mu kuyiga Lunyankole. Naye tosobola kubanga oyogera naye n'ayogera ekintu bwe kityo. Bw'oba oyogera naye aba ali mu philosophical data, ayogera ku materialism and the dialectical method, historical materialism, mechanistic materialism. Bwagenda mu administration kati saawe eno buli abadde ayina waliira maje institution zonna azigadde ez'okubba byonna bikyusizza. Ali mu kuzimba luli twali tuyina barakisi zonna ezaaliwo nga eyazizimba teyasoma yali Idi Amin nga bano bakola gwakuzisiiga langi kati azimba ezize. Kati ye ebintu byakola nti department namba esobola okukola enguudo ey'omumaje, real professionalization of the army. Oyavira mu SFC nga qualifying za SFC grant ya $1 billion per year. He's a true administrator. He's a true. Yes. That's what you think, or that's what I you know. Say. Oh, that's what kakati you know. Bino byesimanyi zebye bya X sibimanyi. Simulaba nga abyogera yali avuddeyo n'abyegaana bw'oyogera naye one on one. Kati gw'oyogera naye ddi kyetaaga omuntu n'amu interviewing naye omanyi bannayuganda tebamufaako tewali mu interviewing era buli omu alinda ku X okwo kati nze account kati nina waliwo bino ebintu byebayita TikTok nze sibibeerako, Instagram sinze, tolina show account eyo yiye, Facebook sinze era bw'ogendayo n'ogamba oli mu kwogera nange omala budde siyenze baana bange bebabikola X yenze. Okay, kakati eyo yonze ngikolako nga nze ne WhatsApp yange naye bino ogenda toli sure kati siri sure nze. Era kiba kyetaaga omuntu yenna amutadde mu kkooti kyosookerako kwe kutulaga oba ddala yakikoze. So naye ayina obuvunaanyizibwa. Bw'oyogera naye ayogera police byokka bintu byankulaakulana. In fact bw'oba oyogera naye muntu muzibu nti n'abamulinaanye bennyini balimba nti baagala yaba abeera president kuba ajja bakwata okambwe nnyo bwatyo bajja osookerako kati babyogera wano kuba balaba nga kyekiriko naye nti baagala. I need to interview him one day. Ojja omufune ajja nnyonnyole bino kubanga ekyewuunyisa nti hando eyo tajeegaanangako nti siiye amagye gaduumira galina omwogezi tebajeegaanangako. Kati awo wenjagala bw'ogendayo mubuuze akubuulire oba yeye bw'agamba nti si yeye akubuulire lwaki tabyegaana because it is misleading. That account is misleading, extremely misleading. In fact that account doesn't represent his personality. It is completely a contradiction. Really? Yes. So abeera nga ali double faced katono nnyo. Sabadde okyega abanga ali double faced so yetaaga kumubuuza atannyonnyole lwaki tabyegaana kubanga agobererwa nnyo. N'emitima gy'abantu kati girumiddwa. Bwe baba nga waliwo omuntu gwe bakutte ennaku mwenda tebannategeera gy'ali famire neerajana akati n'oyogera ekigambo ng'ekyo that is not acceptable. So nze ndowooza nti kiba kyetaagisa yennyini aveeyo abi-owninge abi-disowninge oba abiveeko. Okay. Perfect. Ensonga ya di mutwe tujja kugikomyawo n'ekirungi nti yalabise n'ekirungi ekirala nti ebiri ku mutimbagano gwa General byalaga nti yamulina kubanga tuga nti ali mu basement yange ayiga Lunyankole ekino kiwa abantu essuubi as opposed ku kiri nti abuziddwa obuzibwa tamanyiddwa wawaali. N'okulabika bambi yalabika bulala nze omanyi Edi Mutwe nali mmanyi nti munene nnyo naye ndowooza byali birevu kati alabika nga munakuwavu nnyo bw'aba talina ekirevu kyonna. Walaba nga munakuwavu nnyo teyavaamu bulungi yalitakanga nga tasobola kuuma. So that was a helpless very helpless picture of that man. Very helpless and extremely humiliating. Okay, again finally before I get